Alright, nga bulijjo it's Projan Media TV. Wano wenyini nyini ate twongera okugamba nti ku Facebook tukozesa Projan Media Agency. Osobola okugenda ku Facebook page yaffe nobeera nga likinga nolaba amawulire. Nawale no ku YouTube it's Projan Media TV, Instagram Projan Media TV, ne tuba nga tutukwanaganya embeera. Ate munnange, don't forget to go on our second YouTube channel. It's called Celebrity Facts UG Gossip. Page yaffe yakubi nawo genda kuba ate ojjako olugambo olwakagwawo n'omulana mulenzi ayitibwa Anuli. Tugenda kuba nga tawe tukwanyaganya embeera. First kanzike ntumire ku mukandi gyange mwenamena abali ekata Saudi Arabia, Jordan mwenamena, Oman community ya UAE mwenamena, pozi na wani e Kampala mbagala nnyo, Kigali Rwanda mukola mulimu gw'amaanyi nnyo namwe mwa comment ze banne twagala batumirako era tubatumiddeho Kigali Rwanda. Netuvaawo awo tene tukkirirako wanino e Kenya nawo wenyini nyini tubagala nnyo kubanga muliza Projan yebawa amawulire gokka nga gakagwawo ate nga matuufu. Alright, kale essaawa zino kye tugambako tuba twogera ku bikujjuko kati ebigenda okubanga besanyusa bannayuganda ebigenda okukwata omuli wanino e Kampala. Tudinza kuleka kikujjuko kya mwana muwala amanyiddwa nga Lema Namakula. Kigambibwa nti kaadi z'embaga zo zimaze okubanga zifuluma ez'embaga. Lema Namakula tukimanyi bulungi nnyo nti no agenda kuba ayanjulwa omusajja amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya omusawo awo e Mulago. Agenda kuba mwanjulwa wali e Nabbingwe 14 November. Era kigambibwa nti emikolo gyo gitandise okubanga gyengere gisemberedde. Abali beyamu okuwaayo sente like Mama Fina balandise okubanga sente bazisekayo mu banka okubanga batandika okugula ebintu. Mama Fina sente twalabe yazitaddeyo mu banka naye nga ne kaadi zo balandise okubanga bazifulumya, nga kigambibwa nti omukyala amanyiddwa nga Florence Namulindo yamaze ofuna eyiye, Flavia yamaze okubanga afuna eyiye, Eddie Kenzo tetumanyi eyiye bagenda gifuna naye nga Eddie Kenzo kyategeereseeko nga naye bwagenda okubanga akooka ku mukolo guno gwa Lema Namakula. Eddie Kenzo taata tukulinze tulabe wowe ogenda kooka naye tukwagaza kaadi yo, naye nga kaadi zo ndo zamuziraba zatandise okubanga zifulumeza Lema Namakula ku mukolo gwe geno Bena Bingo era ndo zamujja special invite. Alright, ne MC Kasi kyalabiseko nti no bamuyise kaadi yagifunye. Likinga, commentinga okirabamu otya Eddie Kenzo asaana okubanga afuna oba asaana okubanga tafuna invitation card. Tesa naffe awo wansi mu comment box obere ngo commentinga Eddie Kenzo kituufu yandasanye ofuna oba yandisanye nga tafuna invitation card. Likinga, commentinga, abali tena bakusubscribinga osubscribinge. Ate nkongera okujjukiza nti osobola okugenda ku YouTube channel yaffe ey'okubiri eyitibwa Celebrity Facts UG Gossip. Ogenda kuba nawo ate olugambo olusangawo bulungi nnyo.